nkuna yaliwo president nkulu yali musajja mugezi graduate yali musajja mugezi kuva dda gwe kyolina okumanya graduate naye yali kuva dda yali musajja jjuwa kaali president abagamba nti baboyi bange mulina ensonga gye mwakola ki gye mwaggusa abantu baali bakoze eki baali batabusa mu ghetto obuno buli kooda bwaliwo kuva ki vadda musajja basuulayo ensonga ono omusajja asuulayo ki likoda ng'asirika kuba recordinga kuba n'afuuka kuba kaddemu kuba ddamu awo kubawo nnyaawo boyi yabalekera tune nabaki bakubi ba bintu munda era okuva olwo enkolagana bwe yakola ki eyawamu Let my people go a campaign je tulimu amanya bampita metani kula bongo oboso okumpita Rima Sam kumwana katonda aliyeyo mtumwana bakama banga wala bongo chate foundation kitegeeza kyekyo akadde ke tulimu akasungura foundation eno jija machinde kitwala kamengo tukwebaza gwe wenna tukwatiddeko gwe wenna abaddewo ku lwaffe era akyayimirira gwayimiridde sofa otulaze kisekyenkanika gwatanayimirira mbadde nsaba eddoboozi lino oliwulire kuba mwaka faananyi ng'omwana w'eggwanga olwaleero awonye oba afunyewo okwebaka olw'okuba oyimiridde ebiseera ebisinga kiba kya bukugu okulengera bannaffe nti balumwa wadde nga tebamaze kulukusa maziga wadde era nga tebamaze kwogera bulumi bwabwe. Katonda yatutondera kwagala buli wagala omwana omuto oba yagadde ye kennyini. Katonda waffe simulawo simutamiivu era tabuzaabuzibwa okutugamba nti aliyaniriza omwana omuto aliba yaniriza ye yali akitegeeza era yamala okwekkaanya ebintu bingi nnyo then n'ayogera statement eyo. Abaana abasobe 15 tujja ku nguudo kabafune ewaka. Katonda atuweeka Mmengo tubakuŋŋaanyizeeyo olwo nno baveeyo bakome bakyusa ensi yaffe nate bwe tuteekateeka emiti emito ntereeza abaana baffe ensi yaffe tubajerezeza ekitenkanika kubanga ensi enywera miti mito bwe tulizimba entindo enguudo ez'ebbeeyi amamotoka n'ebirala ntubireka mu baana abatali bateefuteefu abatali bategeke abatali bakenkufu kimala tujja kuba tufudde ettogge. Twebaza Mama Shakira yatuwa emitwalo 9,200 Clever J yatuwa emitwalo 2 Legendary Olivia Nanyange natuwa emitwalo 5 na Rumansi mama waffe omulungi natuwa 15,000 Brian C. Osebra Property Masters natuwa emitwalo 10 ku miliyoni 7 zitwatandika nga twetaaga miliyoni 4,62 mu 10. Konna kwotodde osobola nti kangule mataffaali kangule musenyu kangule seminti. Emmotoka ya mataffaali ya mitwalo 36 ey'amayinja ya mitwalo 16 ey'omusenyu ya mitwalo 9 akasawo ka seminti kamu ka mitwalo 3 mu 10. Nze nzikiriza tugenda kukikola abatodde mwenna sofa temujjanga okwo bw'atannatoola eddoboozi liwulire naddala gwaga nti Metani Club nga abadde musaale mu nkyukakyuka zange ez'obulamu abadde musaale kubeerawo kwange gwawulidde music wange noga nti nedda bannange bwayimbye luno oluyimba bwe yayimba luno bwe yakwata wano nawona okusiima okwo kundage nga nkyayina obwetaavu buno okusiima okwo kundage mu kaseera kana akazibu ke tulimu ak'okusenguka tewali kaseera ka kusenguka kangu nedda kaseera kaba kazibu wadde nga ffe abakkiriza byonna biba byakaseera buseera. Wandiikibwa mu kitabo ky'eggulu nti we twali tuli mu bwetaavu we twayimirira omulanga waguwulira wayimirira era byakyuka. Gye baliko ssebo ali ssebo gye baliko ssebo amanya nze Deboka Yaayu ag'okuyimba amazaale yenze Sembatya Abdulkalim Wakayaayu ssebo teza bulijjo nze nno mmanyi Deboka Yaayu ssebo walijja mu linnya lyo liri lyennyini Wakayaayu era bwe kiri noyongerako bongezi lebo
lebo lyo kuyimba then kayayu lyenajja muliri lyennyini eryaddala wakayayu omuyekera kayayu lwaki wetuma omuyekera kayayu owaye ensi eno nagenda nenjitunulira muganda wange nga abali obulungi bonna bagiyeekedde buyeekezi ensi yakuyekera so inagiyeekera buki kati okugisobola tugirimu nga bayeekera so bwe tumale boka yayo yesewo kugikwata mavumba tulabe nga tugimegga so tetulina gyeyo leka tulina giyita ki tulina giva mu nsozi wokubeeno wotegeno bwogireri obanga muyeekera gita yaffe ekutuse abantu tugenda bakubiramu sokogire naye teswagipanga kawaya ako abantu baffe tusobola bakubiramu naye lwakubeera wano nga wobimanye namba emu ekutuse eba tevuga buki eba tevuga bulungi naye kasita abantu baffe tukyali nabo bajja kuba bagifuna banaaba batugoberedde mu nsonga zaffe eziddako abantu bonna sofa bakatuyambako eka Mmengo tubaweereze ka session kano naye tugenda kabaweereza nsebo long time mbanga ddene nga sikulaba muganda wange naye weebale wentuuse mu kifo mangi kyakabi muganda wange ekifo kyanjawulo weebale kuyamba abantu batalina mwasirizi ffenna mwana twayambibwa buyambi bwatubaddeyo mu bisenyi mbasajja bakabaaya bakasanova abo nga bebatukwata ku miki ku mikono gye tuvudde naye abantu bebatulaba nga tutambula mu makubo balowooza tuva waki balodi naye nga enkofiira gye nyambadde ey'abapotoliko bagamba tulina omulodi naye nga munnaaye ffenna tubaddeeyo wansi era wentuuse wano nendaba nga mwegwe mulimo gw'oliko mulimu gw'amaanyi mulimu Katonda agublessing aguteekemu omukisa ne bonna abataddeyo ettaffaali abayambye kyakabina abatannateekayo mumulanga mugudduukirire bino byaki byansi buli muntu ayamba munne wano ate era gw'oyambye wano osobola okumusanga wali enkeera oba tonnava mu nsi byebyo Katonda yatukozesa kuyamba abantu abalala bwe kiri omuntu asobola kuyamba muntu bwe kiri Katonda yatukozesa okuyamba abantu era kiba kyawulyaza amaanyi okwematirira ku banno nti saakuyamba nitosobola kuyamba muntu Katonda yakukozesa bwe kiri era yakuwa obugabirizi n'akufuula ekkubo bwe kiri okakanyala n'owaganyala ng'azibikira waba tewakyalina gy'olaga owaayi fanyisebo twakoma okulabagano baddi banga ddene myaka miwanvu oba 2018 Westwood 2017 kituufu Westwood 2017 banga ddene muganda banga ddene basajja babbi mu lwesaifa basite oba balaga wabanga ddene ng'ofubutuka wansi awo wali wafubutuka awo wansi awo kulega empaya we nafubutukanga okwambukako ewammwe mbagagga makindye yatogambwako tekyabanga kyangu era negye navanga eyo naddangayo nga nze mu bede nva makindye mbasajja owaye twali tunoonya kiddako omuziki gwe gwatujjanga eyo ng'ate ogamba wenyambukako eno osanga nafunayo mumaneja n'akyongerayo wakwalagala nkyane bakabaaya olwo kati ate okujja eno gwe okundaba ng'ate nabeera dda mu kisenyi eyo ne bakabaaya bakasanova bafalayani bamatini abaana gye bali eyo bayitirivu bamandeya baafa mugwe abawumuze mirembe tunyumiza awo wansi awo twagala tuve tujje paka eno banga ddene kati yali 2010 nga ndi mu kisenyi ntoba myaka kati 15 tuli mu 2025 obadde obitute mu 2035 yali 2010 nga tuli mu kisenyi bakabaye bayingirira firebase wali nabo bakabaye bayigenda okuyingira firebase nali nabo naye saali nnyo ku mainstream nzija okuba ku mainstream kuba twalina ekibiina eyo nga kyali kikuba nga kiriko n'abayimbi abaki
ab'amaanyi abaddala era omukulu be yapwikingamu abamu ku be yakola ki ku be yatwala abaaliko etegeeza mwe bakabaya bakasanova mwayina kuruya ekibiina kyaliwo era ekibiina kyali kiyitibwa Street Voice nga kikulirwa omukulu baali bamuyita Kakookolo Demask. Nsuubira omuntu eyali abaddeko ku National Theatre 28 2010 2013 2012 amumanyi Kakookolo Demask ali wakati kyannaku nti Kakookolo Demask yafa Kakookolo Demask yafa ndowooza bwe mba seerabidde Kakookolo yafa emyaka nga 5 mabega yafa emyaka nga 5 emaki yafa mu covid yafa nenga se yafa covid nenga yafa mu covid yafuna accident mu lockdown yali lockdown wemba seera myaka nga 5 mukaaga ene machi emabega omanye ebirwa byerabirwa bingi byetuyitamu ekibiina mwakirimu abantu nga bameka baali bayitirivu kuba ekibiina ate kyamala ne kyekolamu obubiina okumanya kyali kiki Street Voice esewo bangamba nti omukulu okujja okubatuukirira waliwo oluyimba lwammwe lwe mwayina nimbako nengeje mwaswikinga kwe kujja naga nti katono nono kambagatte ku gaali kakati oluyimba olwo baali baluyita ekiwaanyi terwali kikomando oluyimba ekiwaanyi lwali lwayimbibwa gye lulimu original version yalwo ng'omukulu tannaluyimba lwali lwayimbibwa omukulu Kakookolo Demask n'omukulu Kabaya n'omukulu gwe bayita Rastamandeya yafa Mungu amumweze miki lwaluyimba Kabaya yakyali omulamu Kabaya yakyali omulamu ababiri bakola ki kapuuti esevu kakati omukulu alugwamu atya vibe agigwamu atya omukulu nakusiima lwamwamuyisa mutuni yagamba wano ndabyewo okusobola bakama bange bamuyisa tuni nze nali mabega wa gaali bakama bange bamuyisa ki tuni omukulu oluyimba yalutegeera kirabika naye omukulu ndo bakama bange bano baali basajja bakubi bandongo babadde basajja bakubi bandongo ebbanga lyonna nga bakubi bajjita kati omukulu yateranga obbakozesa kati ku stage ze okumukubira kujjita vibe okungaya okumanyagala nyo banabitono okumwetooloola nti kati for example ng'omukulu Casanova oyo yali mukwano gwe ate before nga tannaba nakulaba Street Voice nti yali muntu we nga atera okumuyitirako nga womanya abaana abakubamu n'amukubiramu n'abaako ne kamukola ki kamuwaayo tewola yamwongera n'oluyimba kakati abakulu bamala okuwandiika ekiwaani omukulu aluwuliramu tuni already yali yafuluma dda kati omukulu yalina shoze yalina tuwaze mu tuwaze yali ndowooza yali bino ebya concert bye bagira naye nga alina okumalira emukono ku Collins kati omukulu yalwawo okujja naye nga yalina bandi ye yali engemukwatamu ng'era atambula nayo mu bintu bya live wagenda okuperforminga ki live naddala nga mu shows ezennene ng'atambula neki n'abasajja be bano kuba baalinga bamukubira nga bamusala ki nga akola nabo omanyi live kukola na muntu ng'omufiiringa kuba newosanga endongo abantu nga bakuba live essaawa zino newoba oyimba live oyisooka okukuba ekintu ekituufu oyinza okubawo essaawa nga 2 okukupiikinga oba oyinza okujja ng'oyimba koodi ndala ate ng'obasanze bakuba birala oba oyinza okujja ng'oliyimba lithimu ndala ng'obasanze bakola ki n'ennyimba zo zennyini okuzikwasaganya ozikuba okubakola omuntu ono olina okuba ng'okola ki ng'okola naye okitegeera kati abakulu bano baali bakola n'omukulu ono omukulu walwawo okujja ku kivulu ekyasembayo ku Collins hotel abatuuze beekyanga
nga obimanyi ebyedda simanyi oba ennaku zino abatuuze bakakkanamu tebakakkana bo beegezi busungu naye nga bamanyi okwekyanga ne bakanyuga ku ki ecupacupa awo nga babuuza eyalangiddwa aliwa ng'olwo ne waaba ani takyagukola ki takyagumala kati olwo abantu baagala mukulu kati munnaaye abantu bano bakama bange bagamba mukulaba nga abantu bekyanze kuba be bali mbyuma ne bagamba abantu wola omukulu mwali mu kizimbe nga balingira munnaye abaliko empewo zati zekika ne bagamba naye ng'omukulu tannayingira stage katusooke tubakole ki tubayimbiremu nga ffe obwedda bimulaba eno abakola ki kabaaya kasanova kabaaya yali nnyo mukubi wa byuma Kakookolo ne Mandeya baali ba gitarist kati nga bakola ki nga bagamba katubakole ki tubayimbiremu katubokyemu tewali buzibu abantu nga bakakkana waaye nga obimanyi ebintu bibaako ki naye nga abakulu nga omanya bo bakubi ba live tebeetaaga sidi ate era ne bandi yali ewera abantu babiri bandi ebeekola ki ebeewera nga bakoleza kaki kayimba kiwaanyi baali bakayina mu mutwe naye ng'olwedde kali recorded ewa producer omu nga baakateeka ku ki ku CD okamanyi okabiyimbiremu ku ngeri bakatandikamu akayimba ko teri atakamalira bongo baali omuntu esa n'omukyala sibe ekiwaanyi yali mbi nnyo oba that was bbiri yali bbiri emeka oyo 27 kuba waliwo kano akasooka olwakyuka kaliwo kano akamuleeta ng'akyuka okukyuka kudda mu sitayire ey'okugungulu owa ddala kati it was 27 naye 27 tuba ne balediyo ekiwaanyi yali 28 oba bajja tutereeza mwana ebirwa byerabirwa twerabira ebintu tunywa bingi munaatukola ki ebintu nywa bingi bakuba sheekola ki egenda mu maaso kumbe so n'omukulu munnaye mwali mu kiki mukizimbe yali yatuuse dda mu kizimbe naye nga tannaba kujja bizibu by'abayimbi obimanyi yimbi asobola n'okutuuka ku sho nga akyabanja ka balance kati nga kusooka okwereega ate naki mpaka sente kange okuyingira ku ki waba alinya ku stage guba guwedde naye nga akayimba kaggwa okuggwa bwe kati ate omukulu alandingako ki ku stage hajja yabanange the gladiator atambula tetubumisinga gwe tomanyi omuntu yenna yamutira mu ndongo twalina eruzire nafuna omukisa okuyimbawo ku show emu naye ne the gladiator yali akuba yali mubi sirina gye nali mpisi nga waliwo amuyisaamu amaaso ate kati yagenda nagattako ate ebyamufuulira ddala omubi n'afuuka muba kati muba Taja, the gladiator. Kati shongeggwa era shomu naye bagiwunzika buki ebintu by'abantu tebyasobola kwonooneka kuba bano bakigatta n'omukulu n'agattawo buki bulungi nga badda Kampala kumbe so omukulu ebintu yabiwulira munnaye wano yastepingiramu yasomayo mu didi ebyo byamutwala ne Makerere kati ate olaba azoganya bano badiddeyo obuddiza okusoma naye ate ebiri bye yasoma nga akyalina energy ode yalina ekitonde nage ate n'agattako ebitabo okitegeera naye nga omukulu oyo
abasajja abo bakola ebintu bingi okubanga ba superstar bali tebatuula nga wawulira ekintu ekimukolera ne waba producer ne weba chai boyino okufiirawo ne waba ani nga ino mukola ki kyobola abakabina kati essaawa ki essaawa zino omukulu munenga afunayo olunaku nga wayisa ebbanga likoze eki liyitira ligenderedde nga oba weeks nga 2 oba 3 nga ayitako abalenzi gye bakola ki gye bapoyera abalabe ki abalabeko abakakanya abantu ng'ensi etabuse munnange omukulu abakulu yabasangawo abasanga batudde bali mu byabwe tebavaawo ebyaffe obimanyi mwana gye tubeera eri saate sekendi ng'okomawo kweteololamu kufuna akakomando ng'okomawo ng'olusiba tebaba kiddako gwekyo olina okukola ki mpozi ng'ennaku zino byakyuka munayenze byegamba byaki omanyi generation zijja zikola ki obanga ali okitegeera otya n'okutambulako obutambuzi ewantu kuba buli wotambulako amaaso gaba gali kwani oba ofaanana bulala mu balala abali awo kati omukulu Yesu tuddazeeko muki nga namwe munaalaba ku muki golowooza kiki ekibaawo awo sebo nabo abakulu baali baba ebyaddala muve ku byabano abantu okubalaba mubine ne kati baba ate kati babe ne kuva dda nga baba golowooza kiki ekyaliwaawo geto yuti weke kini otuulewo omukulu Yesu tudde ayingiddewo muki mu ghetto nga obimanyi era gutandikirawo ababifuna babifunye sokoleke topapaawo wakulu nyaawo sebo president wabazze wabaye bibaawo olwo kyekyaliwo president era wabazze nga wona amanya nga president ngazze wantu era embeera mwana agikyusaamu kubeera ebiruma bageto yuti tebiba bingi gwe tolowooza mbu baba bakwagalako mu motoka yo njala yebe baluma just kati omukulu azze mu kifo agukoze eki oyomba muwe tutembese 3 sebo president wakyala mu kifo Tereza mbikyukamu ako bulijjo ke tubaamu wabaawo mama Nagundi president yako yakagala nnyo banga dde nange namusikanga tufenake tuluma ne president najja ne tukaluma naga tukalume nenga president lwakyadde webefise tuyita mwemu stupe kwolo twayitanga musatu olira ddala ya nnaku 2 oba buna oba busatu oba buna nosigazaamu awo nakokwepoolesa obimanyi naawe buli womala okulya oba olina okwekola ki okwepoolesa kati purezido ebintu abikoze naye pulezida abagamba nti baboyi bange muyina ensonga gye mwakola ki gye mwaggusa abantu baali bakoze eki baali batabusa naye wamwagigusa mutya abuuza nange kenyini nakola ki natya we nnali musobola okuddamu ne munziguzizaamu ensonga eyo gweoyinza okugaana yajja yakusanze sewo yajja ne gitaayo president oba yazisangwedde muziko kinze eri gye yali akyadde waliyo gitanga 30 ate yeetaga kujja naki ddoboozi yeetaga kujja na ddoboozi so munnaye nga obimanyi abantu twakkusedda ukoze kodo mwayita musatu oba mwayita wa mama Namu President twayita wa mama Namu kuba yali waawo tetwayita musatu tujja muwayiriza president kati munnaye president gabadde munsuulireyo ensonga eriyo yakola ki ensonga yatabuka abantu baali batabuza ensonga eyo yankuba waki kati abagaba ensonga eri gomba ensonga katugikole ki tugiguse ensonga tugisuuleyo ensonga teri ki ensonga teri gomba ensonga nga bagikanyugayo ani nanyo bagikanyugayo
squad yonna etudde yali ekyayimirira nga tennayawukana. Nako tumenyereko Casanova, Kabaya, Kakokolo, ani omulala. Kati twale abo. Kuba abalala tebeetaga kola ki. Tebalina nnyo maki. Tebalina nnyo makulu. Ng'ensonga ekola ki? Esumulukuka. Ani yali president? Sigamba president yali Kakokolo de Mask. Kakokolo yali kali nnyo kubanga gwakulya Casanova ne Kabaya sebo. Yali kali nnyo. Era buli muntu yalaba Kakokolo big up. N'abaana ba Kakokolo mwenna gye muli kyakabi nnyo ba blood. Ne ba blood Kakokolo be yawa ku notice. Nkimanyi zaali kali. Yali akuba. Yali akuba. Yali musajja mukubi wa reggae. Kati de Mask munnaye nga basumulula ki tune naye munnaye abasajja baavadda enkola baaziyina ebintu byaliwo lwakuba nti ffe twakabikola ki naddala ffe ababeera mu ki mu ghetto buno bulikooda bwaliwo kuva ki vadda sajja basuulayo ensonga ono omusajja asuulayo ki likoda ng'asirika kuba recordinga kuba nafuuka kuba kaddemu kuba ddamu kubawo nnyawo awo wenyini kubawo ki shonga eggwa buli muntu ng'akola ki nganyuka wadiyeta ali nya yajja nani mu ghetto n'ababiibe lukyamaanyi aliko tato oyinza okukyala ewantu nga vice taliiko lukyamaanyi nana yalina ababiibe bonna squad eyo gimanyi bannana bafantomu bonna yali cabinet namba ng'erimu baminisita ab'ebyobulimi abaki Phantom yali akulira abo byobulimi big up Phantom kyali wange oyo omwana atera okunkoonako kati munnaye nga wayita ndowooza weeks nga 2 olwa kamere ka maama Namu kaba kaweddemu bulungi ejjukubira eri ebaddiiruyo gweno gye bayiti bageto yuti tulina ddiiru zaffe ng'okimanyi nti wendabira ku metanikira bongo nga omugaga waba ne bizinensi ye ng'akimanyi nti kera ku makya kugulawo dduuka lyange kati naffe bageto yuti tuba ne ddiiru zaffe nga nze wendaba ku metanikira bongo olwaleero mba ndukoze eki siddamu sina kyenneetaaga buwomereza era tukole sente kuwomereza mu ghetto olwedde okukoze kuddemuko okola omulabirako odda kano otandika kusimuula ngalo kuyoyoota nakwogera bugambo buwanda kyobola abasajja batulimu nnyo maani olwa mutwalo gumu just gwe n'okola ki n'owomereza ng'olya kuwadde omutwalo kumbe saayisaawo gukutya kati munnaye wiiki nga 2 omukulu yakola ki yagenda akamere kakoze eki kekamula wonna kekamula jjukira oba okazzaako kaŋŋano biba bikyankalanye naye tugendeko ewo omukulu kale n'akasimu tekakyavuga yadde ki naye kasite ewo yatukkiriza mujje ekisinga wano wammwe temukonkona ate simu yaki ku dream sewowe ku dream studio mujje mwe mwagalidde wonna mukole eki mujje ama tugendeko kuki ku dream studio abesitula bagendako kuki nga wenajja wano manyiwo bulungi kati mba sinatuuka wano nga ndinga wali ewali emmotoka ngenda okuwulira ekiri wano nga abasajja bakituddemu dda kiri mu studio kiriko abakubiika abana bakuba bapurofeso n'ebiseera ebyo
sijja kwogera nnyo mannya g'abasajja aba professional betulina ssebo anti abasajja abaliko ebiseera ebyo omanyi naawe endongo ogimanyi abasajja abadde batawunika abasajja abaliko Allah 27 awo kwambuka waliwo abasajja abadde awo ku bino eby'ennaku zino endongo okunafuwa muganda wange sajja abakuba endongo nga ne w'abaproducer amazima ga Katonda abaproducer kati ne kati si kibi nakati bakuba abasajja nero akuba nti music akyukamu nti music takyali wakutoba nnyo kyovola ne bali baproducer baali bakatobe nti music wedda yalinga wakukola ki ng'ofuna omuyimbi olwedde ng'ava mu nsozi kati ogenda mu producing otya ng'ova mu buliri okitegeera nabo baali baki baali kaalimu baproducer baki bebiseera ebyo ne kati music engeri gye yakyuka system gye yakyuka music yali soft n'abayimbi bali soft ne baproducer bali soft kati nga munaye abasajja batuuka muki ku dream ndaga waawo Kabaya siye muwanvu ayina empale ye nnene yayinenga kuyambalanga ennene balayinenga tenneno bagiteekawa bannaayo gwe wagiraba yali ya size mmeka okuba yalinganga 48 naye temutuuka waliwo omuntu ayambala size 48 Kabaya nasooka gyana Kabaya ng'ate temutuuka Kaba Kaba tayambala size 48 yali temutuuka ayambala size nga 44 yali temutuuka ng'etuuka opondo ngagenda agiwalula bwatanga Kabaya yakuba aso tugikubye naye nga mwana kyakabi Kabaya yafunamu sente azina sente azine sajja mulimi sente azikola ki naona basomesa abantu engeri y'okulunda mwalina enkoko yeemu kati ezadde obwana ne Kabaya kati omuziki kukola ki sajja live gitazifuse live ku bya live kati tuli mu studio era ebya live byali bya week 2 emaki abega kati tuli kuki ane studio bali mu kuba mu live gitazi nezi abantu tezikyetaagisa de ulibe bazi kubanga bali saba ku katufune kuba kubya abaki abalala kati bundaye nga obimanyi attitude ya Ghetto Youth ogitegeera takweka ate naawe kenyini adiringa naye gwe tolowooza mbu olwokuba wagulidde Ghetto Youth ekyemisana omumazi mbusimanya mbu ojja kuwogejja nnyo mu maaso g'oyogera oyitewo oyinza okubijjukira ebyokubungulira ekyemisana nga bikoze eki nga guwedde mukati munnaye omukulu naye yaliwo president omukulu yali musajja mugezi graduator yali musajja mugezi kuva dda gwe kyolina okumanya graduator naye yali kuva dda yali musajja jjuwa kaali kuba bagamba ye nti omukulu yakuba sama ku ssaawa eyo ng'amaze okutunula ku babanda alabye bakoze eki basonze boy yabalekera tune nabaki bakubi ba bintu munda era okuva olwo enkolagana bwe yakola ki eyawamu kati nga womanyi munnaye ebintu byaffe mu Afirika tukozesa nnyo method eno gye bayita divide and ki funamu bana boogere nnyo bayita obaweeyo mufaasi n'ensi mujje wano bulijjo bino si bye mukola ki si bye munoonya si bye biboogeze nnyo tukoze tukyakati era omukulu yafa n'ennyiike kakookolo Demask yasuulibwawo mu kwogera okwangu basajja bagamba nti omusajja twegatte tuzimbe ekyawamu kakookolo agamba sijja kwegatta ekintu olidde kyali kizimbe ne wajjawo ate abakikyankalanya
kati yenga akikipinga kuba kiki butakyawuzaamu kakokolo naye ekyajja yali tsunami waaki yali tsunami namuzisi lufuluma obimanyi ati kati radio tozimanyi ezaaliko ebiseera ebyo tulina Dembe FM Kasuku CBS Kasuku bayirayo Kasuku oyo omusajja oyo Kasuku mwana wa Kabinyo ebyaddala Kasuku musajja wa Kabinyo lwakwanze Kasuku yannema Saula myaka gye buli wentunulira Kasuku bwendi alinga ayina emyaka 25 yerabirira kituufu okwerabirira kikulu nenga Kasuku gwo kimanyi nti yali ku Dembe okwo omanyi Kasuku omulimu gwe yakola mu music industry ya Iwan naye yatandika okukola nga akyali mwana muto yali mwana muto mwe kati lebo nzo kuva we nakulaba nkulaba mu music kajoli bwavaayo ngagamba abalebuka yayo basajja bakulu kituufu kubera teri kye nali nkoze tubadde omunga okulidde mu music ogenze otembeezaako sigamba ngoye biganye sigamba ngoye nabya byengamba otembeezaako n'engoye sebo wenawulira ira senaba nakakukole wenawulira nti fiki ebiseera ebyo nali njagala nnyo kuba yiti fiki yakubira yiti wenawulira nti fiki yaliko omutembeeyi nange engoye nenzikola ki kazingiri gobali ekyantuukako mu ngoye ezo mwana Katonda tugenda tandikiraawo ne genereboka yaayo omubi mbabi nanyinirege empaya kabaka walaga nerege emakindye wala simanyi emakindye tukome walinga omukulu siriki yayita mbuki kalenga kyakabi mwana principal tuli wamu naye gwe kyoyina okumanya ye principal ani ensonga za prince venga bageto youth fa abakadde omanyi kati waliwo bageto youth abapya n'abakadde ebintu byajjamu mu geto mwajja mulimu ensolima waliwo kati bageto youth abapya ne bageto youth abaki abakadde kati nze njogerera bageto youth abakadde principal tulina ki tulinaye waki wamu bwetu principal mukama mu mukisa mukama mu mukisa mwelaba